Uganda abavubuka tutandikire ku kyaffe kya ekyocha kati ekigenda amazi bavandimwe ekyo kati kyocha nnyo ekyo si kyokya ekyocha endabika ya Ssaabasajja Kabaka yerabiseeko ffenna tuli mu kutya Kabaka we yerabiseeko eri Obuganda emisana ekiro nafunye essimu ze simanyi ne mama wange ali e Masaka nakuba essimu nti omwana wange kiki ekiriwo so ensonga ya Kabaka muleke gizanyiramu Kabaka wa Buganda masanyalaze gana agameltinga emitayimbwa mumpulira era nkubira omulanga abambejja n'abalangira ne tiimu y'Emmengo omuntu yenna alwala ne papa alwala Vatikano netegeeza nti papa tiyewulira buki bulungi ne queen we Bungereza alwala abooluli olulangira ne bafulumya ekiwandiiko nti queen tiyewulira bulungi nono mulangira Prince Philip yafudde buli lwe bamwadimitinga nga mu ddwaliro nga bategeeza Abangereza n'abali mu nsi ya Commonwealth ti Prince Philip tiyewulira buki bulungi so Ssaabasajja endabika gyalabiseeko eri abantu tuli mu kutya era omuntu avayo n'agamba nti Obuganda buladde abeera alimba nze ebirowoozo biri bibiri Ssaabasajja Kabaka bwe kyetaagisa omufunira a private jet agibe mu Uganda atwaliwe mu nsinga Germany oba Israeli ajjanjabibwe kino kukolebwa ne president wa Uganda ayina ennyonyi presidential jet weeri bwe kyetaagisa nti ennyonyi ya president etwale Kabaka ajjanjabibwe kikolebwe mbuuza lwaki mwe temumanyi Kabaka wa Buganda wano ne wamala wagwawo obuzibu ne tugaa nti Kabaka avudde mu nsi muno temanyi Uganda bweyinza kukola ki kuba so abali mu gavumenti mwenna okuva ku president Yoweri Museveni n'abayambi oba mutuuliza actually mu taking over n'ensonga eno kaakati ompulira nsonga si yakusaagira munakulabye ng'okaaba amaziga singo weka waliwo omuzeeyi yadde mu ofiisi waffe yazze ayina emyaka 84 yazze ku nsonga ndala bwe yalabye ebifaananyi bya Kabaka amaziga ne gakola ki yagamba nti ku mbaga ya Kabaka yawa Kabaka ennyana y'ente ku mbaga ye musajja Munyarwanda we gayazaawo so mbasaba omulangira wa Ssajja nkimanyi Obwakabaka bwa Buganda bubanja ssente zisoba mu 50,000 ze bubanja gavumenti eno mumpulira mukwata ku ssente ezo muziwe Obwakabaka bwe kibanga waliwo obuzibu bwa ssente Mmengo muleke kwekwasa bannanga kino nkibagamba Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abalangira n'abambejja Ssaabasajja Kabaka akyogera si yakireetera sikyagala n'amala ava mu nsi muno ng'afiiridde ebbanda ensi teribasonyiwa Bannayuganda baagala Kabaka ajjanjabibwe bw'oba entaanya etuuse tugambe twakola ki twagezaako si bino byempulidde nti Nairobi Kabaka level ya Kabaka Nairobi ebeera stop over ya kubanga ze Nairobi nange ngendayo kunzijanjaba for first aid okitegedde first aid ensi esinga okujjanjaba wano kati ye Israel ne Germany so mbegayiridde tuli mu kutya bwe kyazeemu ekya Kabaka muwenda mutebi Jesus so message njikoze eki ngidelivarinze actually government eyingira mu kino ekintu kaakati taking over ensonga ya Ssaabasajja Kabaka kubanga omutawana ne gumala gugwawo nze manyi Kabaka kyakola ki kyategeeza fwe tulaba Kabaka nga tufuna emirembe omuntu akwata Kabaka ffenna abatukoze eki atusaanyizaawo ekirala nammwe abampuliriza okujjako ekintu ng'okiwulidde ku radio nga beat oba ku TV mwegendereza ebintu ebiri ku social media abajega bonna ensi be yakuba bali ku social media kaakati boogera ebintu ebitali biki ebitali bituufu so gavumenti General Yoweri Museveni Prime Minister Lugunda muyingire mu ki mu nsonga ya Ssaabasajja Kabaka bwe kyetaagisa nnyonyi tu bombadi tuzikola ki tuziyina General Yoweri Museveni ayina presidential jet etwale Ssaabasajja Kabaka for further management kyetutayetaaga kuwulira mbu Kabaka ali banda gye bamumanagingira no oba sente tiziriiwo mutugambe okuva na leero buli omu aleeteza akola ki zayina n'ekirala Obwakabaka bwa Buganda bubanja gavumenti biliyoni esoba 50 mubawewe ku ezo sente mwebale nnyo tusaba Katonda ateeke omukono gwo ogw'amaanyi ku Kabaka waffe
kubanga ffe tumanyi kabaka kyakola ki kyategeeza tusasa okulaba yo kati ne bwenzirayo kati ne bwetuddayo anno ne bwenzirayo eka ensonga enkulu omaze kabaka temumumanyi mmwe nze jjo